tukalongosa bulungi abantu bakategeere bulungi kuba waliwo wadde n'obujulizi wawawo obujulizi naga n'abantu kyebatangaza kyali kitya kati nze musumba ava ku lusozi asanga ye statement ye yali nti omwana bannanga omwana atuswaziza ku muzikojjukira tumanyi tuli balokole akusanze n'omulenzi mu nnyumba kati neŋŋamba omwana afuna olubuto ku lujja nga tumanyi tuli baweereza konze nedda tugende manye nti ofumbiddwa mu maka bwe gati saagala bino babalenzi kujja kufunisa mwana wange lubuto atandika okudda mu kirime muze sizaala abaffe tebazaala konze tugende kyegamba kyampitirako ng'omuzadde kuba ye yafuna chance nti nga mubuulirira mutuuza naye ffe betafuna ate nga nze byenayitamu saagala biyitemu jjukira nze nabonabona tusa n'okulya naye kasasiro byetatuuseeko eri byennaku yinja mbagamba kati ate ye omukama afunye chance nti gundi weeri amuweererako netwalimu y'okumubuulirako weeri biki kati ate afuna ki kati ndowooza awo wabula bagiyita miscommunication ono omukyala yakuwabya kuba ye tayagala kuwaayo omwana nti omwana weegwe babakoddeko ate nga temumanyi kati nze ate musomba nkomawo aŋŋamba yasanze omulenzi muki mu nnyumba neŋŋamba kino tekibeera neŋŋamba omwana nga tebabanga bamuputisiza oluta omusajja amaze amuyegaane era dde mu kubonaabona konze tugenda ontwala ew'omusajja kwatamu ekeesi yo n'ebibyo tugenda ofumbirwe so kati awo obujulizi bwawe wali nti emizimu gy'obutasoma nti gyakozesa maama antwala enfumbirwe tekyali bwe kityo waliwo ekyali kiyingiddewo kye twali tetutegedde kati nange olwokuba nali saagala mwana wange bamufunisa bufunisa lubuto kubanga by then sina by then nakati bikyaliwo nange mwenyini bamufunisa lubuto omusajja n'alwegaana naguno guliko mwana akuze wuuno atuusa nakufumbirwa enamba ereeta kukkiriza Miriam mukwano agiwa Yesu wa Jesus enamba ereeta kukkiriza Miriam yes kati lwaki nali yakitinga bwentyo neŋŋamba byempiseemu ate n'omwana abiyitemu ku myaka emeka nno kubanga yamala P7 ya P7 nga muto neŋŋamba nedda kaŋŋenda nga omutima gujja kuntereera manye nti omwana wange ali mu maka ga gundi nga temukkiriza kuwuliriza temwakkiriza mwampaako kyansi kubanyonnyola yali azze kola ki yali ayagala ki so ng'omuzadde yenna abazadde tubagambeko bambi don't overreact before you sit down your daughter kubanga ojja muba mukoze ensobi omuwa ebirowoozo ebirala oba afuluma ajja kutambula butambuza agende nga takunyeza nti wabadde olese kiri eri before nga you did not even consult so kati eyo case eyo mubuuzaako ki ekigenda mu maaso lwaki nga tonaba ku overreactinga kituufu so kati kyekyantwaza ne mugamba kwata akakeesiko naye nga nange mumutima nali sigenda muwaayo naye nga njagala kumugjamu ng'omwana nga bwona ogamba okugunjula omuntu mutamise kino ne lutambula oba gyali ssaawa 6 ogw'ekiro ne lutambula paka Kalumu ekyasinga okunkutula ekyamazima nali simututteeyo nti muweeyo naye nga njagala mwana kumudisipulininga twatuuka Kayumba nga kakute mu mbinabina kati kattaka kamuli tuli Kampala wano Kisigula neŋŋamba Mukama nazijja nawo ndowooza bateekawo nakizimbe kyegamba kyankutukako ne mugamba mu basajja bonna gwolaba nti otuuse mu haya kilaasi olaba nga biriwo ebiti ne bwebiti kyega kyampikirirako omutima neŋŋamba Mukama kati ne tukomawo ewaka waffe era kyakudisipulininga obutaddamu yadde kwesembereza kati ate mikwano gye kyemutamanya nakino ndowooza kiwulira gusooka mikwano gye gyamugamba ye n'adduka we yadduka kati awo ono gwe yali akola naye mwali muntume baki musisinkana mu kakubo kano akaali oba kayitako ku nnyumba y'Abahaaji katona anrepingirawo nga balina obusungu weesiba ku bantu biki kati nsimanyi nti yalaba maaso gange naye namutunira bwe nti nga ndi innocent ne mutunira bwe nti naŋŋamba owonye badde nja kukukwatira wano netambula neŋŋenda naye nayambuka n'agenda yes yankubako n'ekigo wansi ne mutunira bwe nti ne mugamba kiki kyogenda okukola oyo njagaza ki oli wano tuwayiriza bwayiriza yagala tusibya biki yagala sibya munno biki kati ne mugamba ani kati ebibuuzo bye namubuuza n'atunira bwati mu maaso ne mutunira naŋŋamba era owonye badde nja kukukwata nentambula butambuzi nenzuluka nenvaayo
Nasakikowe nga ntuuse ku mulyango bwenti ngamba kati magezi weganzija ne ngamba onawe kawadde agenda kukukwata okujjukira ebigambo bye yayogera ngamba era nekyawaka akakubo kappanya nempitanga eno kati nga mu birowoozo yange ndowooza waali era twagenda nduza n'okuvaawo nga bakaggadde kati awo eyo mbadde kati tugaziye story eyo kubanga abajuulako mu bujulizi buli omu bakuyita yes yate omuzadde ate nga omuzimu gukozesa muzadde nga naawe omuzadde yenna ali eyo toyagala mwana wo afeiringe mu bulamu gwewafeiringa ate ye afunye chance emwongera ate naawe olaba nga alinga akola ki reaction yavaawo awo ndowooza abaawulira ku bujulizi kati mukategedde bulungi kyali disciplined mwana era okuvaawo entiisa eri ng'atya n'okwimya n'omulenzi aga maama wansangira n'omulenzi bw'ati nkwatirawo n'ebikunta byange ntikola ki tugende mu maaso kansubire bakategedde bulungi bakategedde luza kaweddeyo tikaweddeyo so awo netambulaawo saddamu like nakumwesembeza ninabadde nyini naddamu kwogera naye afterwards nga taata waabwe amaze okufa kuba namunyiigira nnyo yali amanyi amazima n'atajja kugabagamba kubanga jjukira nze nayinanga essimu ate era ngaoyo omulenzi akubira ku ssimu yange oba n'akubipinga muganda we namugamba bakuyita bwe bityo kakati awo otanenyiza ate muzadde lwaki yali akitinga bw'atyo kuba jjukira bakozesa ssimu yo okitegeera nga tolina bw'omatiza muzadde era omuzadde afaayo ayina okunoonyereza ssimu yaani eyo okitegeera nze essimu nagikulekeranga kubanga osigaza izaya okubawulizaako ewaka muli bulungi ate laba gwe bwogikozesa bwogicanolinga okitegeeraajanyulinga ku byange anti kati kyekyo emikwano gyo tufuna mu mbeera gye zitambuliramu zeze ziwunzika nga zitutuusiza eyo kati tonenya muzadde ga nti yali akitinga bubi kubanga yalaba nga omwana we bamuwonoona era singa tewajjayo omukono gwa kyuma wandibadde era jjukira abaganda balina olugero lugamba timbuulira gw'oyita naye nkubuulire ki atambula n'omwenzi nawe omuzimu gw'omwenzi gutuuka ne gukola gutya atambula n'omubbi nawe omuzimu gw'obubbi gumala ne gukola gutya so kati reaction awo yayina okukyukamu okulaba nga twamugjamu kati mwana wa buvunaanyizibwa ena mu maaso omutima teguliiwo tubeera obudde mpozi ogenda wa ndakuweereza enkya ndamu practice nedda taata yes twagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Dora Kisakye nze ngenda genda mu maaso nga njogera kuba kati ye olw'emirimu emitongole waliwo byagenda okumaliriza obujulizi muzze mubuwuliza makya n'olweggulo muzze mubuwuliza era twagala kwebaza Mukama abakatuyoyininga tuli ku bulamu bwa maama n'omwana kati gwe single mother ndolulimi otuufu olwo gwe ayina omwana wo omusajja yamukuzaalamu n'akuleka tomusuula kasasiro tomuleka tomutuulira tomutwala kumuleka mu masaŋŋanzira tambula n'omwana wo wanudde wanutayo Mukama ajja bakola ki ajja kubasaasira nze mmanyi nti olunaku lugenda ku kyalo naawe Katonda amannya galeeta kukkiriza Miriam waliwo abadde abuuza nti mannya ki yes galeeta kukkiriza Miriam ezo ennamba eziriwo wano waggulu ze bapiininze ne zino eziri wano mu kagundi ka purple ne white kukkiriza Miriam kama abawo omukisa yes katugenda mwaleka kubanga ekya ali ku timetable agenda kuweereza kitusobola tukuziyiza ekyo nze kangende mu maaso nga bwetwogera bw'oba olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza ennamba zaffe oyagala kibuuza nze ogenda kukuba essimu okuza otya omwana n'entiisa okuza otya omwana n'entiisa mwe mubuuza ebibuuzo nze nange njabeerako wano gambira kati okuza otya omwana n'entiisa omwoyo omutukuvu yekale asobola okuteekamu omwana entiisa
sigga nti okuza otya omwana n'entiisa